ekipya kya Independence Night ne tugamba Musumba atugonomoddeko ekintu ekipya kyaddi lwaki wasazeewo Independence Night eri Kololo twaliyo 2022 twaliyo 2023 2024 tetwagendayo baali baddaabiriza ekisaawe kati bakituwadde Friday esembayo mu Septemba operation va muliro tugenda kusabira abantu embeera z'abatuluka zituuse abantu bali bubi naye esaala teremererwa so nga 26 Septemba Independence Night ekololo spiritual independence, physical independence, financial independence, mental independence, total independence. So mwena tubaniriza n'abalala mubagambe okuyingira bwerere kwetaaga kufuna zikuleetana zinaaguzaayo tugwe maaso ga Mukama ku kisaawe ekisinga obunene independence grounds tufune independence yaffe. Sibye masanyu ga bugembe wano kama yeebazibwe anange nga leero tulaba tojjudde wangi tulaba tojjudde olunaku lwolwaleero twebaza Katonda abaana singa bagumiikiriza n'akola ennyimba eziwera kuba n'akanyimba nze saalabye ku muyimbi mulala Mugembe asobola okuba n'akeesa nnyimba ze nnyingi nnyo ate zonna zinyumira abaana batera okwekwasa tebabawagidde naye nga nabo tebanafuna kontenti amala. Musumba mami omuleseewa tulina nayiti puleeyi olwaleero omwezi bwe guba gutandika tuba n'ekisiibo kya nnaku 14 Friday esooka ebeera nayiti puleeya n'eyokubiri ebeera nayiti puleeya fembi tetuyinza kuvaawo webale kuba wanjawulo ku basumba abalala. Musumba Bugembe yagambye obadde ng'omulangira era n'akusiima mu lujjudde. Etteeka ekkulu erifuga gonna kwagalana. Mukama waffe yaga nti amateeka gonna erigagatta ewamu kwagalana. So twagalana ffenna tuteekwa okwagalana. Tobalaba bavuma abasumba bannaabwe ne babadisogira n'obagira ne babagamba gwe oli mufereego. Sitaani abeerawo akema abantu naye abamu owulira version eyo ate n'amala ne yeetereeza ebyo abamawulire tebabiripootinga naye abavuma oluusi bamala ne bakwatagana naye abamawulire baagala waliwo kanga bakyayomba abakwataganya abamawulire tebabateekayo. Musumba gw'omusumba yenna akulumba omwinako obuzibu obasonyiwa oba obaleka? Obuzibu mbuyina ku Sitaani yekka. Omulokole n'atali mulokole simwinaako buzibu. Sitaani gwe nkyawe era omuntu bw'akola ekintu ngamba Sitaani ng'alina ettima. Musumba mu TikTok challenge bwe bakolamu obulaba ne bakuzinyisa ne bakola ki bagamba oli musumba wa swaga oli musumba ki Zinira Yesu yanyamba nandokola nandibadde nzina byesitegeera naye nzina byentegeera era mbamanyi nzinidde Mukama. Temukulyigula ttama temukuyisa bubi bu challenge. Abakola ki? Temukuyisa bubi bu challenge ne bakuyimbamu obuyimba ne bakugyamu vidiyo. Okusooka kwa byonna oli agenda okufuna kakyale aba akajje mu ssaawa ennyingi z'empeerereza kitegeeza ni meseji ennene yagifunye kati wajja mu kacyalengi nsanyuka manya meseji yagifunye neyo talina bwagikola mu kyalengi naye aba yeebuuliridde mu mutima gwe saabavubuka sibalinaako obuzibu ate bibayambako nabo n'afuna ebyokukola mu biseera ebyo eby'eddembe so bw'aba tavoola nga tavuma sirina buzibu bw'aba avoolera ng'avuma era mumusabira Katonda amuyambe akolenga ebigasa abalala. Guno omulembe gwammwe gwa intaneti buli kyokola kisigalayo. Oyinza okulooza nti okikoze nze naye emyaka 2 mu maaso abakulaba ne balaba nga bali mu simu. Olwekyo buli kikolebwa abatuuliriza n'abatulaba bawa amagezi kikole engoma z'okulowooza
myaka 2 mu maaso oli agala okukkiriza nti wakikola. Musumba, mutabani wo yafunye omukyala, mutabani wo Levikson. Ateekwa okuwasa naye Bugembe agenda kuwasa. Bugembe agenda wasa. Twonna bakumanya. Tulimba nnyo. Tukoze birthday ya 41 aliwasiza ku 8 agenda kuwasa. Mundamu omubuuze Bugembe agenda kuwasa. Temumukaka bannange ne mumufunira waakiri oba omukyala susse. Okuwasa kwa kusala mu Bayibuli omuntu tebamukaka era Bayibuli egamba nti alaba so si gwe bakaka. Alaba omukazi ow'okuwasa alaba kirungi era afuna okuganja maaso ga Mukama. Engero 18 onyirwa 22. So tumuwe chance wanaalabira wanaabalabira. Abaana bo kiki oyinza obagamba Desire ne Levikson? Wangi abaana bo kiki oyinza obagamba Levikson ne Desire? Baagalane ebisigadde background noise. Babogerera negative. Omumwa gukola ebintu bibiri bwe kuba tekulya kuba kwogera. Gusobola okwogera ebikwatako oba bitakwatako. Kati gwe kyoba okola fugangako omumwako egy'abalala gireke gyogere byekyagala. Tumaliriza Musumba Bugembe yavuddeyo n'akusiima n'agamba wamugambye agende e Lugogo naye n'agamba takunyoomye kati Nansana be baali basooka n'agamba next time agenda e Lugogo naye ajja kwetaaga omusindike mu nkeera. Twali ku Solo TV nga tuli mu interview ne mugamba ffe sente ze yategese ku Serena tuzisobola naye Bugembe ayagalwa okuva mu kyalo bamwagala ne mugamba ategekeyo eky'abantu bonna mitwalo 2 temulimu na bya tembo abantu bakuŋŋaane basinze bamusanyukireko ndowooza ezisaana okubeeramu nga nnyingi mitwalo 5 naye era ngeri gye tutamukoowa atuteerewo akatebo katonotono abantu abala basobola okubeera naye okusinga opportunity y'abamutwalo mitwalo 2 mitwalo 3. Yes, agende e Lugogo tewali mutawaana era tujja muwagira tujja kumuwa support Mukama gy'atusobozesa. So byagambye nti muyambyeko ekitiibwa njiriza Mukama si nze naye Katonda. Mukama abaomusa.